Munindeko ba TikTok abameka nga ina page ye nga page ye zimbiddwa na bakadama naye nga asobola okupostinga akadama nga ali mubuzibu ng'ogyeko share price. Mama bigapoli wannyo ba TikTok abepanka n'ebu page bwabwe. Nze waliwo wano TikTok munene ng'akola ku nsonga z'abaana naye kadama yamukabira ng'omwana we abuze. Kadama oli TikTok anasaba kadama emitwalo simanyi 10 alanga omwana abuze. Naye Sheilah okwana bye page video eno ku page yo mama nkangala nya kuba oli wannyo. Amazima googerwa bankuba kyewe be bakyasinza okusupportinga social media zonna naye abantu abalina follow ennene nga Kadamas voice bwayogedde kizibu kyakusanga nga akutte Kadama alina obuzibu n'amuteekako ku page ye kyokka nga be basinga okuba nti batusupportinga. Kizibu kyakusanga nti Kadama abuliddwako omwana omuntu alina fole ennene n'ateeka omwana wa Kadama ku page ye nti amulangireko omwana. Singa tuyimirirawo ng'abakyala abo batusupportinga ne tuyimirira nabo ne woba nga tulina kyogenda kumuyamba naye video gy'ogenda okumuteera ku page yo agenda kufuna obuyambi mu bwangu. Naye nga bakyala mmwe ba hustlers n'abaami ba hustlers kyemukola bambi mukola kyamaanyi nnyo naye kati nsaba bonna buli muntu alina big follow singa naffe tusituka bambi ne tuyambako munnaffe afunye obuzibu tusituke bano abaana be basinga otusupportinga. Kiruma nnyo okuba nti omuntu yakusupportinga naye ng'ate ggwe tolina ky'omuyamba mu bulamu just kukwata video n'ogimuteera ku page yo. Muli bakabi nnyo bantu bange. Bambi kannyabo. Bambi tomunyweza nnyo. Yo pure slowly. Nywa amasi. Sula musibye nnyo na. Nywa amasi musiba nnyo.